Alright, abali kusakata vibes nze DJ Senior B Remix Wizard Manyiga Mugongo yali ku kamera awo mpola pola ensonga wetu tuzireta somma mwetaaga amawulire okuva mu nsonda zonna mwobonno obuyibwe tufunira n'abantu nga tebaweze kwesimba wabula nga baanalyzing ensonga nozitegera bulungi nnyo okuva mu ango zonna nga temulimu kyekubira kubanga bw'osanga yesimbyeyo mu side eri ayogera bya side ebyo osina kindi nayonoona bya side eno bw'osanga yesimbyeyo mu side eno ayogera bya side eno oba nayonoona side so tusanga abantu we bati ababa bakuttanyiza ensonga nozitegera bulungi tuli ne mwami Mugabi nzirinnya lyensinga otegeera Mugabi yani Mugabi John Socrates activist ate era y'omu ku batandisi oba gwe tuyita founder director ow'ekitongole kye bayita Action for Liberty and Economic Development ng'ekitongole kino kiriwo okusomesa abantu mu kitundu ku enkulaakulana ejjeetya ate neera n'emirembe gireeta gitya enkulaakulana eyo ey'ekitundu si kya byabufuzi wabula Liberty kategeeza si tekali byabufuzi ati kali political naye kategeeza eddembe lyongoomu neera ffe tusuubira abantu abalina eddembe ate mwalikozesa n'atandika okulowooza ennyo n'okuyiiya n'avumbula nga tewaliiwo kimulemesa wabaawo embeera ejjawo Liberty yo eryo eddembe lyo nga kinnoomu kitegeeza obeera muwambe mu luzungu kye bayita enslaved kyobeera muddu kati so tetwagala abantu babeere baddu ne mu byobufuzi mulimu abamu nga baliyo naye nga baabawambira eyo nga baddu ate ekyo nakyo ne kibalemesa okubanga basobola okukozesa obulungi Katonda bwe yabawa omuli ebitone omuli obusobozi ne skill oba okumanya kwonna kwe bakatiddwako. Nina akagambo ke nalabye kentera okulaba kale ke bayita political science bakakozesa nnyo abasajja nange nenjagala nkakuleetere. First of all kategeera otya political science? Kati political science ge magezi ago abantu abamu abavaayo ge bakozesa okuddukanya ekitundu omuwangalira abantu n'abo abantu oba kye bayita art ow'okumanaginga abantu people and society. Kati political science kinyuma nnyo neera tekirina kubanga munnabyabufuzi alina okiyiga kubanga mwe tuli bantu abageziwala ennyo ne bakola ebintu naye nga babafuga era babatunuza olumu abantu abasinga gye batamanyi naye ng'abeera political science. Political science oteekawo ekifaananyi kino n'ogamba we balaba ekyo kye njagala balabe naye ate nze ndaba eno kakati yembeera mwe tuli tuwangaalira mu political science society. Kinofu ya political science yaletebwa ba mafia okusinzira kutamala mirundi. Kati political science wabagezi olumu abasinga abalaba kati nga we tulaba nti omu ku ba political scientists betuyinza okulabirako ye President Museveni nti we yali ajja woba omulaba nti kulwaki neera bamusomako buli kintu kye yajja akola ng'ateekawo ekiguumaza mulaba kirala naye naye akola kirala nga naye mu mutima iwe yali agenda okutandika ekkubo lye ery'obukulembeze yaleetanga n'abantu n'abagamba gwe kulembera ng'amaze okiraba singa nvaayo ne nkulembera wano bajja kunkuba sinafuna maanyi n'akiteekawo kakati ate political science abamufuna nga bwe tulaba nti bagenda ne bamukozesa ne bazimba kye tuyita state kye kintu institution eyo eyambako okufuga n'ofuna resources n'oziwa abo b'oyagala kati awo we bagamba political science nti wavaawo ekyaleeta state fe abantu mwe tuwangalira tibaani betusindise mu buyinza. Mu myaka gyedda waliwo abasajja abaali abagezigezi naye nga babbi baali banafu abantu we baasuubulanga mu bitundu ebyo mwe bwasuubuliranga nga bano abasajja abatakola bagamba tubajjako tutya ssente nga bakola amagoba basooka babba kati bwe bamala obbabba ne baga naye tukooye okulaba nga tulwana nabo ne babatuuza ne baga kati mu kifo ky'okutusobola obbabba ate ne tubatta naye mu ekyo katukolewo embeera nga buli kye mukozeeko mutuwa buwi leero tetujja na mundu bakuba ne bakutandikawo ekintu ne bakiyita omusolo ogwo tuguyise musolo nti buli kyokozeeko amagoba tubadde luli tukubba bubbi leero ogenda gatuwa nga weeyagalidde ne bateekawo n'amateeka agatuuma tax nti kati gwe wokola amagoba ago bagakujjako naye neera baali bagezi nnyo baali bamanyi ne political science nti we tunabajjako tubagambe tujja bakolera enguudo tujja kukolera ebimu waliyo naye abatasobola kwekolera kati ne baleeta embeera eyo
abamafia abaali ababbi ne bazimba ekintu kye bayita state ne bakiteekawo ne wabaawo embeera egamba nti munaalondanga abasinga obategeerera bajje wabula wokola ssente zo mu bizinesi baweeko abantu abamu ne kakati balwana okuwaayo omusolo naye ng'ogwo omusolo wajje gwava abaali ababbi abagezigezi bagamba tetujja kulwana n'abantu ne baleetawo sayansi naffe gwe tukkiriza leero wotawa musolo owulira ng'okiitinze ensi naye ate nera bagezi ne bakugamba nti ogwo omusolo tugenda kuguyamba waliwo ababonaabona wabula gwe tosobola bawa ssente direct wabula waliwo n'oluguudo naye ebitundu ebisinga obunene ne bwe bagutwala oluguudo we bayamba balukola ate si lwezo ssente zennyini wabula nabo batwalako amagezi gaabwe gaali nti tubeerawo tutya nga tetukoze naye nga abakola tubafunamu naye nga tubagamba fe ababategeerera kati ne bazimba oyo yena ali science paka kati abantu bangi tebamanyi nti kintu kye bayita state kyatandikibwawo mu kubba mu kubba naye olwokuba buli lwe babbanga beeyongera amagezi ne bagamba tukimoderatinze tutya tukikoze tutya kati ngo buli alijja tatawaana nakukwata mundu kusooka nti mpa ssente zo abakyani wabula system erijja nti gwe bakulonda nga kati gwakulira state gwe president ayina wali akaduuka ayina ssente ze zakola ku mulimu bamutemako gwazikontrolinga naye ng'ozikontrolinga wazikoleredde wabula bagasita otuuka mu ntebe kati bazimbira ekintu ekyo kyova olaba tewagenda kuggwaawo kye bayita bukulembeze oba political science exploiting abantu paka nga abantu bategedde nti kino kyavaawa nera kyajjira mu ngeri ki nti abantu bannabyabufuzi ba political science oba bakulembera tebalina kye bakola tebaproducinga nti oba tukoze kino ne kino naye ate bakugamba tusobola okukulaakulanya ensi yo ng'ate omuntu atalina kyakola buli lwakeera tasobola kulaakulanya nsi abakulaakulanya ensi be bano abagenda ne balaba nti wano mu ttaka w'osimbawo ekintu okisimbawo n'okikuza n'okisabika n'okiguza ono n'akuwa ssente n'oddayo wakawo n'ozimba ennyumba n'ogula emmotoka ekitundu ne kibaamu ayina emmotoka kati ye ate munnabyabufuzi agamba nti gwakola emmotoka n'ono nze abategeerera mumpe omusolo mbayambe ku luguudo ate nga singa musobola okukwatagana gwakola emmotoka yo neneibawo ne mugamba naye luno oluguudo tusobola odwekolera ku ssente entono ennyo ne muteesa naye munnabyabufuzi tayinza balekereyo gaapu neera tebakukkiriza kukola luguudo kuba obeera ogyewo omulimu gwabwe kwe bakubbira tobola tosobola kuvaayo kati wamu n'ogamba nze kati ndi mugagaano ntekewo kukola nsi oba obatemesezza abantu we banaazuuka ne bagamba ne mumanyi ssente ze tuwaayo ng'omusolo tuzeegattire zijja kuba na ntono nnyo kati ekyo ne kikola kiera nga wano mu ntebe waliwo oluguudo olumu abantu oluguudo baluyita public good baloza lwa bonna nti it's a public good oluguudo buli omu alukozesa luliridda kati waliwo oluguudo mu division eyo mu kitaasa eri ebugonga gye bazimba ezaaki oluguudo olwo lwakozesebwa ssente nnyingi luno luva ku ratings oluva luyingira waliwo ziwooteeri naye kati bakozesa ssente abantu mu nsi bamanyi nti olwo oluguudo lwabwe naye abantu abatono baaluteesaako ne bagamba nga balina ebigendererwa byabwe abatuula mu kanso baburokrati ne bannabyabufuzi ne bagamba lugonjo yali yeetaaga olugonjo ewasinga abantu abangi naye bo ne bagala tulutwala eri wasinga abatono naye abagagga nga balina ensonga naye omuntu weeno mu lugonjo ayinza okugamba oluguudo lwaffe ffenna naye nga bali we baali balulowooza singa lwali lw'abantu abasinga obungi lugonjo gye bandiwadde oluguudo naye ku lwaki baaluweeri nti baaluweeri waliyo abagagga bannabyabufuzi mu nsi wajata political science tebasinga kwagala balonzi wabula basinga kwagala oyo abawa ssente ze bawa abalonzi neera gwe oba oyagala okufuga munnabyabufuzi kola ssente zo muyite omugambe njagala kusindika mu palamenti agambe mpa ssente ajja kuwuliriza nnyo ggwe okusinga bano abamulonze kubanga bano abamulonze gwe omuwa biliyoni ajja bbawaako neera wanaamala otuuka mu palamenti ajja kukubira ggwe sebo wandeeta njagala nkole ki si balonzi kati ovula bwe twadde tugenda togikwatako tokola ki example wagiraba mu ntebe nti MP w'entebe abatebe baali bagamba tebagikwatako president bamuleke emyaka gye'75 wegiggwaawo akite abantu abasinga obungi mu ntebe kye baali baagala naye MP mu ggwanga mwonna naye kangu example y'entebe naye MP olowooza yakomawo eno abasinga obungi teyadda kwebuza ku bantu si be bamuwa obuyinza si be bamuwa ssente eziwangula tebamalira nabudde neera ye yakibala n'agamba kati ŋŋendewa ani yamuwa ssente zamu nina state ekibiina kyange omuli NRM kakati we yabala ekintu ekyo n'agamba kanfe ne wano bali be batono bano abantu ne wembayiwa
kati leero agenda kukomawo bali bamuwadde ssente yabayisizaamu ekintu bano nabo abagula abamu ababuzeebuze babyerabire nti yagikwata nako bate yagikwata kuwabula bwe banajjukira ennyo ayinza ogamba aya tukola bubi abamu ne bagana naye neera basobola okusalawo ne beegunga ne bagana nedda bali ne bagamba kati tusobola ate okukola magic political science ne tukuyisaawo wadde tebakuwadde kati mu byobufuzi omanya ani akuleese kati oyo political science yenna akuyigiriza nti ddala ani alina obuyinza mu butuufu okusinziira ku oyogedde engeri bamafia gye batandikawo mu states zino engeri gye zijjamu kati tugereze gavumenti eriko ya president Museveni engeri gye yajjamu NUP erina amaanyi agajjamu obufuzi NUP erina amaanyi ag'abantu ba bulijjo abalina amayinja ebigambo ne social media byobugagga byayo kati twebuuze ebyo bikuleeta mu buyinza nawe olimbye nnyo byobugagga byayo byebyo balina n'abantu ne social media kwe basobola okuvumira oyo ne bamulaga ne bakulangako ebyo tubitunulire bijjawo gavumenti ekola buli ekisoboka erabe ng'esigala mu buyinza ekontrolinge ebyobugagga esalewo ani agaggawala ani ayabuwala tulina okulaba naye NUP naye esobola okuzanya political science ebyo byeyina n'ebikyusa ate ne bifuuka ekyokulwanyisa ekidda mu siteepu eddako nekikuba ne kino kijjawo ekikola etya nti buli lwoba olina abantu oba weetaaga organization ekyobugagga ekisooka kati weba esobola okuganizinga abantu baayo mu bitundu byonna gye bali neyingira mu kalulu kuba yengeri eya demokrasi eriwo kalulu webakabba ngera webabbaako ekinaana aka DP yonesa ne gatukozesa ekkubo ddungi tuli baamazima na bwenkanya amanye obuyinza asobola okukozesa ekkubo ne weriba lyakuweyambula kwewemula aganze kanyingire ensiko mbuka emirambo tulaba anasooka obukwata ne bakwata ekkooti ono nakwata ensiko ani yasooka obukwata owensiko kati ne NUP weekozesa kino esobola okukozesa waliwo kye bayita masurprising abantu n'obawa amaanyi ne babanga tebakyatya wabula ng'ekyo kye balonze ekituufu basobola okukirwanirira Besigye kyabadde ajjalwanirira naye ozimbe bakita critical mass nti omuwagizi kati avudde ku buwagizi azze mu kulwanirira ekyo kyasuubira nti kyekituufu kati NUP wetuba nze naawe tugitunuulira ezimbye abantu abagenda okutunuulira tanka ne bagamba wetuvaayo tanka mu ntebe zirimu 100 wabula ffe tulimu emitwalo 3 tuzitunuulire tezijjasobola ffenna tukuba tumalawo kituufu abantu we bajja abangi n'abali mu tanka bajja kubatya naye tulina obusobozi nti etanka we zinayitawo bbiri nga tujja tugawakirika tuzirinyeko ng'ensi ezimu ze tulabye kale ekyo tulabye state yonna state bagizimbira ku violence tekozesa kuteesa neera kyekintu kyokka ekitongole mu nsi yonna kye bakkiriza okutta state etta bagikiriza okukozesa amaanyi agasi gonna geeraba ngani agikiriza amateeka bagateekawo neera ne UN etwala ensi ezimu ezigatta naye galaba nti state wekugamba nti gwe olabika otudde awo naye olowooza kutuwamba esobola okitwamu kutuwamba ekkirizibwa okukwata nekusiba tewali agivunaana kuba yo ekozesa force gwe omuntu kyotasobola neera n'omubbi womukwata olina mutwala eri state omuli ebitongole byayo byamateeka kati state eina violence nagambye kyekitongole kyokka ekikozesa violence kyebakkiriza legally nga ne mu constitution bakikkiriza nti kirina okukwata ebisi naye abakutte ebisi kimanye bali emabega babikutte bakkirizwa ne violence naye kyebasinga okwagala ki si kukuuma bantu wabula kulaba nga basigaza obuyinza bwabwe kakati people power oba NUP mwejjidde etunuulidde abantu bano nga mu myaka 34 tugenda 35 bazze bakontrolinga ebyobugagga kuba obuyinza political science bakugamba kukontrolinga byanfuna n'osalawo ani abitwala gwosiimye tikati ono kamuweeko muko wange kwata webiri ono osalawo n'ogamba ono kamutwala abambasada bano kabasome bano tebasoma kakati nga weetolodde ebyobugagga abasajja babikutte emyaka 35 bali wiringo biwaayo n'akalulu
oba ne social media bavumye nnyo oba n'okubatisa nti mwe tubakooye oba bagamba twakijja mu nsiko naffe tetugenda kumala gakiwaayo mangu tukiwa bava mu nsiko katukyabikire zaabike tulwane tulabe nga bakola ki nga asinga akitwala kati abali mu state muli ba president bani tebeebaka kubanga bo bamanyi kye bayita obuyinza osobola okusalawo nti kati woba olina obuyinza nsobola okuwasa Miss Uganda n'osula naye kiro kimu kuba bwe buyinza bulina byumbe buleeta neera abamu abali mu buyinza kati tebakyayagala nnyo ssente kuba bazirina mu bungi naye baagala nnyo ebyo ssente bye zikola n'obuyinza nti tebakyamubuuza ku airport ffe wetuyitira mba ordinary ayita mu VIP kati obulamu bwonna asuubira bwa VIP gwe omwana we gy'asomera bweru si lwakuba nti asomerayo nti taata alina amafakitole mangi taata alina obuyinza bulina bye baamuwa kati abamu bagamba n'omuzukulu wange yandibadde bw'atyo n'omwana w'omuzukulu kakati banaabisuulira aba NUP ebyo byonna obuyinza tebabugaba mu bintu ebisinga tewali mu nsaga buyinza wabula yalaga nti abugabye naye aba atidde nti kati obuyinza ndabika wensigala nga mbulina ate kyandibeerera ekibi nupu kyerina okukola okuteekawo embeera eraga nti singa osigaza obuyinza gwabuyina ng'ate tubadde tubukutteko mu mirembe wandimaliriza ofiiriddwa ate ebisinga ne ku ebyo n'obulamu kati erina okuteekawo embeera etiisa emulaga nti obuyinza bw'obulemera ng'ate mbadde nkuwangudde ogenda omwana n'omuzukulu we bayinza okudduka wano ne batafunirawo mirembe nga bw'olaba ekiri e Libya nti obuyinza oli yasalawo n'abusigaza yafa ye n'abaana be naye Gaddafi abamu we baabiraba ensi ezaaliwo ezimu zadduka bweru ne zibita kakati naffe wano abaagala enkyukakyuka balina obusobozi obuteekawo embeera eraga bano abasajja nti singa osigazza obuyinza ng'ate tubadde tukuwangudde wandifiirwa ebingi omuli n'obulamu oba abasajja bagamba bano benyonya tukubako 10 amasasi buli omu n'adduka kakati we tuli awo naye ng'ekintu kyerina okumanya nti NUP buno buyinza tebabugaba obuyinza okeera ku makya n'obukolerera state esobola okugamba nti kati ng'ekiriwo nti mu ntebe NUP eri entebe woba ogirabye eyagala buyinza bwa state oba eyagala bifo byayo MP biki kubanga state esobola oteekawo negamba katugabaneko obukunkumuka bano nabo tubakwatire wano nga oyo agide ku NUP kyasinga okwagala nga ye kuba meeyo oba kuba MP wabula seeri ku state gye bagabira agamba eyo wanene kakati ne mwene UP bayinza we government we n'abanyigiriza nnyo mulimu abayinza okugamba naye watya nga mpangudde kyange kyempi nendyako zendyako n'abantu bange eri walabika wazito kati ono state yawe yaba awangula wogenda mbwe mupite kimukosa ajja kufuna abangi ate asigala ya controlling omusolo looni n'ebirala kakati neera aba NUP abantu bayo balina emitima okulaba okusukkuluma kukubeera aba MP opposition wabula bakwate nga be bategeerera state n'eggwanga ekyo ekintu kikulu naye nekirala kye twandyagadde okumanya nti ebibiina by'obufuzi ekintu namba emu ekibireesaawo kutwala buyinza nekibukozesa nga kikozesa ze tuyita ideology oba endowooza zaakyo nti singa tuba tufunye obuyinza bino bye byenfuna we tubisuubira okutambula ebyenjigiriza kabineti yaffe gavumenti bwetu egenda okuba nupu erina okutegeeza abantu nti singa etwala obuyinza ebyenfuna bya bigenda omusolo gugenda kuba munene oba mutono abantu bagenda kuba nga basobola okusuubula amangu nga tewali ku booda biremesa nnyo license biki ng'osobola okugenda n'otwala kasooli we Tanzania n'okomawo amagoba n'ofuna amangi oba egenda kuba eno gavumenti egamba nti tujjanga kuggyako license nnene sente simanyi tuzitwale mu masomero kakati abantu balina okumanya kuba si kujja buzi kutwala buyinza wabula balina okumanya nti gwe okwata obuyinza ogenda bukozesa otya nupu ekyalina omulimu omunene okusomesa gavumenti oba President Museveni we baali bajja nezewawulira 10 points program ezigamba tujja kuteekawo okukyuka kw'obuyinza tewali analemera mu buyinza economy egenda kuba inclusive nga buli omu asobola ogyeyagaliramu wabula saaba abamu abamanyi abali mu buyinza ebagyeyagaliramu abantu abamu ne babigula wadde tebanga wabigula naye ne mu nsiko ne babiraga tebabitunda abantu ne babanga babikkiririzaamu newankubadde we yatuuka
olumu ebikuleeta mu buyinza si bwe bikusigazaayo bikyuka ate neera abakuleese mu buyinza olumu si be balina okusigazaayo kyova olaba abakuleeta ate olumu babatta oli n'amanya nti gundi yandeeta naye kati takyasobola kumbeezaayo alaba twenkana ajja nakundeetako olusidiku agambe nze yakuleeta kati abamu babatta neera ne pulezidenti naye kyekimu ate abaliwo be yajja nabo nga bamu yabanyiga kubanga abakubalekawo singa kati bamufukira kizibu abamu abalaba nti ate bwe tusigala eri tulwanira eri kijja tudduke eno ne balabuka abo babesi ne bamuviira so kati lwe lutalo ekibiina kya NUP kiyina kyetuyita popular support naddala mu bitundu ebya Central Region ne mu Busoga Region n'owalala bigenda ilondayo naye ffenna tukimanyi nti kitunuulidde tekivuganya na kibiina kinnaakyo kya NRM kivuganya state eyina amagye eyina ssente nga sizaayo nti bamemba bayo be bazikola wabula ezijja straight mu Bank of Uganda mu kitavu ky'eggwanga eyina ebitongole omuli byonna byolaba ebyo ebya gavumenti nti kigenda bigamba gwe twagala akalulu ako kateekemu ssente twakufula director ng'olina oziwaayo mu kitundu kyo accountability bagikole we bategeera nti togiwadde omwaka ogujja we bayitamu todda ku bwa director kakati ekyo kyekintu nupu kyegenda otunuulira naye ng'ate neera n'abantu baaye batunuulire kyetubuuza eri organized etya okuzimba critical mass eyo nti we baba bagibbye akalulu egenda kuteekawo resistance awo n'otulina abantu baayo bali mu kulwanira bifo nti kati gwe guno omuyaga oguliwo tugugwire nga we tulaba kati mu ntebe nti kati oli agamba kale oli bw'alya waggulu nange kandiire mu ntebe tebakyali nti buyinza tutaase eggwanga liri abantu ebyenfuna babitutte bubi oba nekiwabula agamba nange wemba nga nze mupi nenfuna ku $225,000 nengabirako abo batono abaagala ne famire yange nange nensobola okuba nga bawulira eddoboozi lyange kyandibanga kimala abo abantu we babe yeetoolodde tegenda sobola kuwangula bali erina okunoonya abantu oba abantu bayo bano abamwe bateekemu omutima basobole okulaba ekinene balabe ekibayita big picture tuve mu kulaba ebifo kyova olaba leero honorable omu agenda okwesimbira tetunamanya oba agenda sala wajje ku nuupu oba kuki yakugambye waliwo akatambike ng'akugamba bannange njagala nnyo ne Bobi Wine yampisaawo wano we tunaamukuba tunaakola tutya n'abantu baffe ab'oku disitulikiti nga kikulaga mu mutima gwe wano walabe obuwanguzi alabika yawanise dda omusajja tetujja musobola kutwala state kati awe wali woba otambula n'abantu abalina emitima ebiri oyinza obutamalaako kakati kyekiri mu buzibu obwo obulina okukola naye amaza political science akugamba nti tekitwala eddakiika emu ekyusa geemu yonna ey'ebyobufuzi yonna omwaka ne sekendi mu byobufuzi biyinza okukwenkana oli avaayo n'akola statement emu n'ekyusa geemu yonna nga mubadde mukokikolera mwaka mulamba kwa mwaka mulamba so ebyobufuzi nupu bisobola okukyuka ne bidda mu interest mwesobola okuteekerawo akazito ku gavumenti oba ku state newanika kuba state eyina kyebayita hangover okulwa mu buyinza emyaka 35 oba oyina bingi byokoze ebimu nga bikutwazizza amaanyi ebimu bikutwazizza okubba nga oba weeyambudde ebimu mikwano gyo ng'ogisudde ebimu ng'abalala bagamba tulabanga akaddiye naffe tukwatamu naye atosembeza balala kati ebyo woba weetegese osobola okutaba ate gwe n'obikozesa mu advantage yo n'obizza owuwo n'osobola okuwangula obuyinza bagamba buli omu abweyagaliza naye si bwa buli omu bwoyo yeewaayo okufa nabwo kanfe nga mbunoonya naye ate natumaze ensi gye tulina okuzimba gye tulina kati okulaba abantu basomesa neera nga ffe kye tuliko kwe kukendeeza ku buyinza kubanga buli lwoddira omuntu n'omu obuyinza obungi bw'aba agwamu eddalu mwenna asobola ogwa eddalu n'abakuba n'abatta kuba aba n'obuyinza kati kyova olaba bagamba absolute power corrupt absolute obuyinza obungi bujja corruptinga wakyeta okubanga osobola okugwamu ensa yonna n'okola kyonna ng'olaba gwayina
buli kimu wabula kiki tulina okukola wetunaaba tunazimba ensi ennungi tukendeeze ku buyinza bwe tuwa abantu tubukendeeza tutya sente zikendezeeko z'oba wanga omusolo singa gavumenti ogikendeeza ku sente oba ogikendeereza ku mikisa egigikozesa ebyekisiru kuba buli lweba ne sente nnyingi esobola okukola ekyobusiru negula ono negula oli negula ebyokulwanyisa bye tuteetaaga nga twetaaga malwaliro naye negamba sente nyina nyingi kangule neki kati bw'ogikendeezesa ku sente ng'oyita mu musolo obeera okendeeza ku bubi bw'eyinza okukosa kakati obula tulina okulwana nti tewali muntu sisitimu leero y'amaanyi ya state kuba bagidesigninga nti naawe n'oba ogenzeyo ng'olina ebirowoozo ebirungi biyinza okyuka ne weewuunya bikyuka bitya ti abantu weetoolodde mu bwongo balinamu nti akwata obuyinza ali akuwa obukulu akuwa kulya kati gwe bw'ojja bw'ogamba naye tetulya tukolera abantu bano bakutta abaakula nga bamanyi obukulu akuwa kulya naye kati kyetulina okukola nga kijja twala ebbanga eddene kwe kusooka okutegeeza abantu tukendeeze ku musolo ku ssente zetuwa gavumenti n'ekirala tutegeeze abantu nti gavumenti si yeyina okukulaakulanya wabula munnabyabufuzi oba gavumenti kyerina okukola kuteekawo mbeera mwosobola kulaba ki katonda kye yakuwa omuli ekitone kyo by'osomye ebyo oba ofunye sikiiru amaanyi go obwagazi bwo n'obukozesa ne busobola okufuuka value eyo gy'otunda eri omulala n'obeerawo nga gavumenti teriimu gavumenti erina kubaawo kulaba nga tewali akubba tewali akukitinga nga wokola contract yo n'omuntu nti ngenda kukolera music ono omuguze wayagala okulyaza amanya woyitira gavumenti ekitongole ky'amatikano nga twakoze endagaano nsasule naye si gavumenti kulimba nti gwe nsobola okujja nembajja ku 11 nembatusa ku eri n'ofuna akaveera ng'odda nako waka abo ababa bakutte gavumenti be basinga okuba abanafu mu kukola bo obwongo bwabo buba bwabagamba nti nze okuba ow'omugaso nyina kubanga nyina buyinza kyova olaba gavumenti abasinga ogigendamu be baate abasinga obubi kubanga baba bamalirivu nga mu nsi bayina bye basinga bafiirawo nti ze sirina kirala kye nsobola kukola sisobola kubaawo wabula mbaawo nga nfuga bantu kati gwe woba omulungi katonda yakuwogamba naye nsobola okwebeererawo nemiswa sagala nogakula kinfiirawo kati oli agamba nti nze okulinnya ennyonyi nina kubanga maze kubanga nze MP niwekuba kweyambula awo abazinira amazina nga kyetaaga kikola kati so kyekyo ku lwaki nina kye tulina okutegeeza abantu baffe nti twetegereze nnyo political science ono ensi ziri mu kiguumaaza abantu babagamba nti tuzze okubanunula naye baba bazze okwenunula wabula bayambibwa n'abo abatono ababayambyeko nagamba kamuweeko muganda wange mukwano gwange naani gwe naawe n'ofuna ekirowoozo nti abajja ne batununula naye webagamba kale muveewo mututuusiza bagamba tukyayagala obbanunula kinera muba mukyali bawambe kati abajja nga bazze okuno babanga tukyabanunula teeza mukyali mu buwambe naye nga ani abataddemu we bategeera nti okubawangaalirako kubazza mu buwambe bajja babazza babe nga babatwala so gy'ovalaba tulina okusomesa ekyo abantu baffe segede bulungi ofanakawo katonda atera okwawukanawo katonda nnyo ekibuga Entebbe city ku byenkolakolana byayo kyeteeseteese okufuuka city ekibuuzo ekyo kirungi nnyo ekibuga nera tubadde tujja tusomesa abantu ekibuga tekikula nakukituuma kibuga ekibuga kikula okusinziira abantu abawangaaliramu biki bye bakola okusingira ddala biki bye basuubuza biki bye batunda biki bye bavumbula ebipya ebibuga ebyasooka ekibuga kyereeta kyokka ekyo mukitegeeza abantu nti ekibuga ebyasooka byakulanga ku lubalama lw'amazzi oba zetwayitanga coast waliwo ekibuga byata Alexandria Cape Town nti amaato agaleetanga ebintu okuva ebweru gateeranga awo abantu abavanga eri bonna nga babisuubula awo ne batandika okuteekawo amaduuka ennyumba ennungi obulamu obulungi ne butandika nga akasente keeyongedde mu bantu omuntu abadde asula mu nnyumba eri bwenaga kati njagala fulaati abadde avuga emmotoka entonotono nagamba nnene sente zeeyongedde obulamu ne bukyuka kakati leero tuli mu n'ensoma eriwo ng'ekulaga ekibuga kigabibwa mu paalamenti ndi paalamenti etuula neeyisa etteeka negamba Entebbe muli site abantu ne basanyuka abamu ne bagamba muludde nawo
anti mbadde manyi kujirako ebintu kakati kujirako ebintu ebiyongera mu bantu batuuze obugagga kujirako ebintu ebiyongera okunyunyunta singa kiba tekyerese kyokka singa ekibuga kiba tekyezimbye kyokka kigenda kujirako ebigenda okukamulammwe n'abali wabweru ebibate ekitabayamba nti ekibuga ekijja balina okukiwa biliyoni 6 ze bataddewo entandikwa yazo kubanga mugenda kweyongeramu abakozi abaki naye kati abantu balina otegeera biliyoni ezo 6 zivaawa za kwewola nakubongera bakubako musolo enyumba oba business ebadde wa buli mwaka omusolo gw'emitwalo 6 bagenda bagamba kati muli site muwe emitwalo 15 mwina okusasulira okubayita site kati singa batulese ne tibatatuyita site yaabwe ne tusigala nga twezimba mpola fetufugeseka ne batakwa kati gwe banaabo badde omusolo gwa myezi buli mwaka ng'osasula license ya mitwalo 6 ne bakuteeka nti olw'okuba ofuuse site ogenda kusasula site tax ya mitwalo 10 ani anaabanyigirizibwa okututuuma site mulinnya ebirungi bekijoleeta mu bitono nnyo okusinga nti ebirungi ebijja okujja abatwise site we kutandika abantu abamu neera abafunamu batono emirimu egigenda okujjawo naye nga giyinza okuba emirimu gy'abantu 2 twongeddeko bano ba CEO bani directors kijja ekirala nti ebibuga bitwininga waliwo ekiyinza okutwininga ne kino nekigamba tutwininga na site ne baba nga bakwatagana ebyebweru ekibanga kiyambibwa then ekirala ekiyinza okujjawo be bantu okutandika okubonga bo okukyamuka kati ndi munnakibuga naye nga munnakibuga oluguudo lusigadde lwerumu enfo gisota neki so ekiriwo kiri nti saagala abannantebe basanyuke nnyo olw'okuba ekibuga kuba tuyinza okuba ekibuga bayirinnya nga batumya erinnya naye ng'emirimu tegyeyongedde enguudo tezivuddeyo gye zirina kuva ebisooto bikyali bingi nga n'ekirala obumenyi bw'amateeka busigadde bwe bumu so ekireeta ekibuga bwe tuba twagala okizimba tugambe gavumenti bino bye beekola eggulewo emiwaatwa egisobola okuyamba bainvesita okuteeka ssente mu ntebe nga wabadde tulina bainvesita 3 tutandike okulowooza nti tufunye ate tutya ajja abantu leero bagenda ku naso okukola printing biki wabeewo investor akubaawo printale tandika okuba nga abaagala okuprintinga amangu tebakyadduka eritwala ssente Kampala wabula zitandise okutambulira muno naawe osobola ozifunako gy'okuyamba nti ku airport awo lwe luguudo lwokka olutwala ebintu nga bita mu bbanga kyanguyiddwa kitya munnantebe okuteekawo ekintu nga buli ayitaawo asobola okigula n'alekawo $. Sente ezo zineeyongera nkubulira ojja kulaba ekibuga nga kyezimba kyokka kubanga ekibuga tekireetebwa linnya kireetebwa emikisa abantu gye batandika okweyongera okufuna abakibeeramu ne bye batandika okuvumbula ogenda okulaba nga kikuze nga ne ssente nnyingi nga n'obulamu bukyusa amasomero gatandika okusomesa nago kati nga gasomesa gawa quality kuba gagamba ono ampa ssente aziina omwana we tebamugoba si byakwegayirira nga n'ekirala n'abantu abatujja balaba nga batandika okujja abalina amagezi nvudde mu kyalo nzize wano mulimu emikisa nga bagattako ago amagezi naye we tunaasigala nga tulina erinnya ne tukyamuka nga tewali investors kweyongera kuteekamu ssente wabula nga n'abaana abalimu badduka buddusi bagamba temuli mikisa tuyinza okusigaza erinnya naye nga tewali kikyuse mu nsawo zaffe mu mbeera yaffe ya bulijjo era wenyini nga gwa already kikola kitya Action for Liberty and Economic Development kyekisibye bannantebe mu bwavu ekisibye bannantebe mu bwavu kwe kuba n'emikisa emitono egisobola okuyamba omuntu okuyingiza ssente entebe tuyina oluguudo lumu ng'ogyeko wano mazzi kati oluguudo ono lutegeeza nti tuyina sayidi emu eyingiza wadde ekisaawe mu ekiri wala tulinga kazinga wadde waliwo kakati kitegeeza emikisa egiyingira oba emmotoka eziyitamu ezigenda okujja nga zisuulamu ku ssente oli anywedde wano n'ebyamaguzi mitono kati awo kiri in terms of entrance miwaatwa ki egiyingiza avudde eri e Masaka singa asobola oyingira ano nga kyangu neki abajja kuyisaamu
n'abantu nga bangwirwa ekyo kyekintu ekimu nti Entebbe is not connected so well n'ebitundu ebirala neera bwe banaateekawo oluguudo nkubuulira ojja kulaba nga waliwo emikisa nagyo egijja banaateekawo olutindo ekirala kwe kubanga mu Entebbe business mu Entebbe tezitambula bulungi olw'ensonga nti mulimu ssente ntono ekisinga Entebbe we yali design yaayo gwasooka bagidesigningira ku public service ti abakozi ba gavumenti abaafunanga ssente mu gavumenti be baabeerangamu abangi kalicha eyo neeyingira neera mulimu kati agamba ffe twali twemanyi wali waguuni nga tebaali ba entrepreneur wabula nga basomanga bitabo bataata baabwe ne bakola ku kisaawe ne bakola mu printing nga bwe bamanyi kati Entebbe yeetaaga ba entrepreneur kalicha y'aba civil servant erimu eyo ekyasibye nti buli omu bamu employinga bwe employees yeetaaga okumenyewa waddewo kalicha egamba nti tusobola okuyiiya ebintu tusobola okuyiiya craft tusobola okuyiiya ebyokulya nga miliyoni 1.5 eziyingira Uganda nga ziyita Entebbe nga zisuulawo euro zisuulawo dollar yen n'ebirala kati eyo mwe tuli nti Entebbe tetulina ba entrepreneur kati ba entrepreneur tulina ebizibu nate tetulina bisolving entrepreneur ajja atya entrepreneur azuula ekizibu kino nti olaba wano tewali lugoye lwambalibwa abantu ze baagala ez'omulembe gwe entrepreneur n'ogamba nti solvinze ntya kanoonye we ziri nzireete ziteekewo wensobola okufunirawo nange amagoba nti Entebbe yeetaaga okumanyisibwa radio temuli nti naye wabandibadde entrepreneur bino bagamba nti ka technology yajja radio tekwetagisa kuzimba guntu gunene nti bino nti bigenda airport Ghana no nera nakiraba no walajeze naye wandibadde waaya n'agamba nti kati mumanyi wetuteekawo radio abantu ebi batunda bijja kwanguzibwa n'Entebbe communication nebeera ize tetukiina tukyali mu syndrome eya public service nti ffe tukimanyi balina kuwa buwe mulimu neera abaana abasinga mu Entebbe bwe badduka ate ne bava mu Entebbe bagenda n'obasanga enansana nga basakisidinze ku nasa kati Entebbe tulina omumenya kalicha tuve mu kalicha y'okulowooleza omwana avuddemu alina kukola ku kisaawe alina kukola mu woteeri kolaki bwe ndowooza erimu olina okubaawo nti tulina oteekamu ebintu biki bye tutunda tebyetaagisa kutunda nti abaana abikola n'aba mu Entebbe bokka wabula abeebuwaya basobola okujja abaki bonna abanaayitamu ne tubitunda ne bisobola otuyamba so eyo ye kalicha gye tulina okumenya neera bwe tunaayongera okukola ki Entebbe ejjafuna emikisa kibeere ekibuga Entebbe kyekibuga kyokka mu Uganda ekiri well positioned mu ssente zezisobola okufuna kyekisooka Entebbe eyina ebyobulambuzi ebisobola okufuuka ebyobulambuzi ebinene ebyamaanyi mu ebiri nti tulina beach tulina wildlife weeri tulina ebifo omuli nga luno olubiri olwakaka naye nga tebalutwanga kyabugagga kuluzimba kati ebifo ebyo byonna bwe tubiposition nga bisobola oyingiza ssente nga ne tukola waliwo ekibuga ekimu kye nagendamu kiri mu Austria erinaanye Germany kifuna biliyoni eziwera 5 eza dola naye nga kyepositioninga nti ffe abantu bajja kujja buli myezi 3 nga balambula buli abazze olambula tebajja sula na mu hoteri zokka kuba bangi nga nawe bakugamba longoosa wakaawo bwe bajjula obungi bwe tugamba ono mugyeko dola 10 asula walayisirayisi kati naawe omuntu wa wansi ennyumba yo oteekamu kaluumu n'okalungi obulungi omwana azze n'agamba sijasobola sula mu hoteri n'asula awo n'abanga buli kanaku naawe olembeka kati mu Entebbe emikisa egirembeka mitono tetulina bathinka tetulina bacreatinga batandika kusomesa tetuyita think tank already kyetwagala okukola kati bapolitician betulina wano enagambidde nti abantu balina ekikula politician ekikulu kyabwe ekisooka kibateeka mu bwongo okuwangula neera waba tannawangula teyeebuuza wabula gye ngenda okuwangulira ngenda kukola ki ekinsoomooza ekintwala abasinga ekibatwala kuba nti nze ali waggulu nze gwe babuuzaako nze ajja okuba ku nnyimbe naye singa oba tonawangula ffe kyetugamba kyetuzimba nti soka weebuuze ekikulu kya byonna kuwangula oba kukyusa bantu benjagala wabula osooka otwala obudde obusinga nga weezimba mu mutima muli ogambe nkyusa nti obulamu bw'abantu biki ebiganye abaddeko
nganze sinajja muvuma wabula kiki ekiganye n'okola research kyovula bafale twaga tuyambeko abakulembeze tubalage nti wetaaga okumanya nti twepositionize tutya leero nga waliwo omukutu gwonna ensi zisuubula nga wootudde wosuubulira olwa internet Ntebe teyina hotspot ziyamba ng'ate kyetaagisa ssente ntono n'Entebe okuteeka eri omulongooti n'eno nebanga buli muntu asobola ofuna internet ng'ebintu byangu okubigula oli ajja wuwe ne tuwamba awo side tetulina bakulembeze batandise kulabira wala kati tulina obayambako kuba abakulembeze baffe tebalina budde bugenda mu details kati wetagawo think tank olumu ze balina okujja batusasule ne tumugamba nti kati waliyo singa okwata bwoti waliwo ekibuga kino ne kino kyo kyagala ku tradinga kiina abayizi baagala ofunira gye bagenda nga fo holiday buli mwaka nti abo buli muyizi anajja agenda kujja ne miliyoni 3 lwaki tezigenda mu Ntebe baba abayizi 10 lwaki tezongera ku ekonomi y'Entebe nezibeera nga kikola bwe zityo nti babaayo naye kati kitwala bwe babaayo kati waliwo ensi ezigaggawadde tezikyanoonya kyakulya zaaki wabula zinoonya kusanyuka happiness buli lwofuna sente nnyingi otandika okulowooza ku happiness yo essanyu lyo mu nsi we kiri nti ova mu kulowooza kati neeba sente abikiwabula ogamba biki byenzudde ngenda kufa nga mmanyiki n'otandika okunoonya kati waliwo abali bagagga bangi baakola dde ensi banoonya happiness kakati tulina okulaba nti ffe tutapinze tutyamu abo abajja okunoonya happiness nga Ntebe kati ekyo tulina okulaba kyovulaba abantu ba bulijjo nga waliwo ebbugumu lino ey'okumala galonda naye bandirabye ne manifesto z'oyazze okwesimbawo Ntebe egenda ofuuka ekibuga naye omukulembeze agenda okulembera ekibuga akifaanana endowooza ze zisobola okutuyamba ne ziteekawo opportunity emirimu egyo zisobola otukonekitinga n'ekitundu ekirala oba twagala bwagazi tugambe gundi ow'ekibiina kyange amanyi ovuma Museveni amanyi okukola ki yakulembedde bwe tunaaba tunaakyuka tuyina okulaba nga ebyo byonna tubiteeka mu account tulabe bisobola otuyamba byenza nnyo awo tubadde twogera ku economic development liberty Entebe erina liberty Ntebe liberty eriwo yeyo neera gye tukyalwanira entono ondabye ne ttiimu yaffe nti tubadde tujja abavubuka babakwata tugendayo amawo ne tulaba bafuna zibondi bafuna ki kuba liberty lyeryo eddembe lyo nga kinnoomu lyokozesa n'ofuna essanyu lyo lyonna nga tonyigiriza mulala si kudda wano n'ogamba kanywe sigala ddembe ly'omunywa n'ate n'ogenda omufuuyira waliwo ki liberty yeekomaawo gwe woomanga nti oyinza okugamba leero ompulira essanyu naye njagala kukuba omutwe gwange ku kisenge gwe tiwayinza obutaba kwa gavumenti eryo si ddembe eryo gavumenti yeefuulanga obulamu bwe bukontroling naye woba ogwekubyeko nze nga siri affected eddembe eryo erimu aliwaliwo bayita negative liberty naye Ntebe eddembe lyeyinawo lyeryo eritatiisa state eritatiisa bali mu gavumenti wabula eddembe constitution eriyinamu erikuwa okwekalakaasa neera nga ne state eriraba naye leero wona agamba nti mpulira siri mumativu n'olwo oluguudo kanneebake wali nekalakaase nga sirya mmere wadde kikosa gwe bajja kukwata kubanga state terigiyamba wabula ligikosa ligamba abantu bajja yiga okulaba ebituufu ate babirwanirire jalijjawo naye nga tuyina kubanga yo state ewangaala nga efugisa kutya singa oba otya ne wano nti kino tokyogerako abantu baba tebalina ddembe kati ovulaba mu nsi mwonna ekisingayo ekisooka ekyobugagga kyolina okuba nakyo lyeddembe eryo ery'okwogera ebyo ebikuli ku bwongo kasita bibanga tebikuboola ate tebiboola mulala tebisuula kitiibwa kye na dignity buli lwobanga tokiina ekyo toliiwo mu nsi kati ffe tuliwo ne tugamba abantu balina okukirwanya kuba kyekitiibwa ky'obuntu nti gwe wokera n'ogamba Museveni otufuse bubi lina okuba eddembe kasita otamuvuma naye ate wokyogera oyinza okuba ku mukutu n'otya n'okutya nyina bangi bajja tuggalawo nze bazze bansibako emirundi egiwera olumu olw'okwogera ki naye liberty byebyo omuwendo gwayo kubanga olina okulwana okukakasa oli nti nange Katonda yantona nga nyina okuba n'eddembe lyange abamu baagala oliwamba bali bafugise emyaka gyonna gye baagala ng'era we nagambye nti mu kutandika abantu ababbi abaali bababba bajja ne babatiisa ne babagamba kati obutabatta tutaddewo etteeka leeta nga ssente ezo tuziyita musolo
abantu mukutya ne bakiwagira naffe ne tukisangawo. So Ntebe eina liberty no za tuyinza ogiwa 30% ate natugambe yeyo yokka gavumenti gyekkiriza okujjako mulimu n'abantu ngaffe abagamba nti si wadde tejja jimpa njajiwa kuba njajjewa njogereko nti okoze kibi webe yagala okuntwala entwale nenera nakomawo nyongere paka abantu abangi banayiga nti eddembe lyo ino dirwanirira kuba gavumenti eritya nnyo abantu abalina eddembe kyovula abantu twatuza tulina oteekawo institution ezitali compromise ezikuuma eddembe ly'abantu nti gwe leero wosalawo nogamba siri mu mativu na kayanja wakoze luguudo wabula kampiteyo abantu bange abakkiriza tusayininge petition tutambule tugitwale ku kanso gavumenti erina bakuuma bukuumi kulaba nga tewali abakuba mayinja mumale ogituusaayo mukomewo temulina kye mwonoonye oba mubeerewo paka lwabategeeza nti kino ne kino naye tejjasobola kibakiza kuba eyo liberty egamba abano bageziwala bajja kutegeera nti tubafugisa kutya bayinza naffe okulaba bye tubalimbalimba so Ntebe tulwane nnyo kirinze naffe okutegeeza tetwetaagisa kukwata mmondo okuleeta abantu eddembe gavumenti oba abo abatwalibwako eddembe gavumenti kyesinga obbaagalako yendowooza yaabwe ey'okutya tuggyemu abantu okutya ate nekira tusomesa abantu ebituufu ebyobufuzi biri mu deception bakita deception kiba kontrolingira mu kulaga kino naye nga si ekiriwo oli ajja n'akugamba nti singa ndi akalulu naawe oba owangudde naawe oyinza okitwala nti obuwanguzi bw'oli bwange n'osinga n'obulwanirira naye ngaekituufu ani aba awangudde oli eyeesimbyewo olina abantu batandise n'okugamba nti gwe wendya tuba tuwangudde ng'Abaganda oba Abanyankole ng'oli kubanga ebyobufuzi olaba otwala ekyo kyonna ekisobola okuyamba okugenda leero wengugamba nti kati wemba naalya nengamba kati gwe ntegeera ki kyosinga okwagala mwenjogerera nti ono omulaba ayinza okuba ayagala nnyo Obukatuliki ojja oyambadde naffe Abakatuliki tulyeko kati oyo omwange obwongo obunafu Mukatuliki munnange nange nja kuba naye nga tagenda funa Bukatuliki tebulina kye bukuyamba kulya wabula mu bulamu bw'ensi kubeerawo mu mbeera mu mpisa z'olowooza njagala ntera abantu bano ku minzaani politically ng'ategera political science tusokemu NRM tebajjangako ku Ntebe Fabrice Lulinda ne Mike Mutebi bajja kubwaki kubwa meya bombi naye bakyayita mu kamyufu k'NRM singa omukuba abazze asobola okutula ku ntebe ya meya mu Ntebe kakati abo bonna okusookera ddala ku Mutebi alina kye bandiise credentials nti abadde kansala abadde ye chairman w'eggombolola eri waba aweerebbwa okutuulako omanyi nagambye obufuzi okutuulako emyaka 5 ogituulako n'ogimala naye basobola okubaako kye bakyusa Ntebe kakati abamu bafuze division baweerebbwa omukisa ne tulabako twebuuze division ki kye bagikoledde woba otambudde naawe bogenda okunoonyereza buuza nti kati ono abadde chairman wa division kiki ennyo kyataddewo kwe tuba tusinziira omuyisa tumwongereyo mu kiraasi ate eyawaggulu tiki kyakoze wabula oba akozesezza omukisa obuzibu buno bwe tulina nti ebyobufuzi ne babiteeka mu katwekubise gurupu oba ebibiina omwagamba ekibiina kyange kijja wangula tukiweeko bano batufuze nnyo ono talina byakoze neyasobola okuyitawo saagala kwogera nti Mutebi talina byakoze oba talina byasobola ebyobufuzi bye yabidesigninga nga biri agoberera season nti abantu kyebaagala essaawa eyo naye kyagenda nakyo talina ye position wabula wategeera nti mwe mwagala okufukamira nti oyo ye munnabyabufuzi si ye mukulembeze munnabyabufuzi yategeera nti leero abantu baagala nnyo abafukamirira n'afukamira n'ayitawo n'atuuka gy'ayagala omukulembeze yategeera nti baagala ofukamira naye ate tekibayamba sijja fukamira wabula ekibayamba kambatwala eri sibafukamira naye ngenda bakola luguudo munondere ku ekyo oba mbatwala eri kati abantu tulina okwawula munnabyabufuzi n'omukulembeze abanabyabufuzi bangi nnyo
Munabyabufuzi atuuka nga wakaabira ku wasanga gwafudde nga tamumanyi naye wakaaba abantu bagamba alumirwa nnyo no tuyinza omulonda ne bamulonda. Kati Mutebi munnabyabufuzi agoberera season nti kati mu Lugonja ewabaayo be bafunyiza abasula mu ntobazi oba mazzi agamba wonyina ogendawo mukisa. Munnabyabufuzi ebibi byalabawo okusomozebwa kwe mwinamu alina okwezimba nga ye solution ye Yesu wa mwesaawo eyo ne mumukkiriza ne mumuyisaawo. Newankubadde aba akimanyi mu mutima nti nange sola bikola naye aba alina oteekawo embeera eraga nti ono ye Savior waffe. Kati ate omukulembeze yalaba nagamba abantu beetaaga bakulembeze kuba abantu abasinga tebamanyiwa gye baagala kgenda. Kati gwe omuntu olina obbagamba wadde muli bangi okuba obungi sige makulu wabula okugoberera ekituufu n'obasongera ekkubo liiriri. Kati mu ssaawa zino kye twetaaga abakulembeze kuba abantu bagenda na muwawaweevu. Abakulembeze abalungi we balabye abantu nga abasinga obungi tebamanyi kye baagala wabula bagamba naffe tukyuseemu ne kino kakijje nabo ne bedda ate ne bafuka bannabyabufuzi kubanga kyangu okutegeera nti wano 10 baagala muceere ne neewola ssente ne mbawo muceere ne muntwala nga kabaka ne munteekayo ne nsasula looni yange ne ndya n'ebisigadde. Kati Fabrice tabeerangako mu bukulembeze abweyagaliza ng'omuntu omulala yenna waaba abufunye naye nga n'ekirala ayambako kye tuyita state okugiyambako okunywera. Iki kyotegeeza kyentegeeza nti Fabrice ali concerned nnyo okulaba nga NRM government esigala n'emirandira mu ntebe ewangula Museveni awangula ne 10 ku 10 n'ebifo naba biwangula ye namba emu eri motivated ku mutima gwe. Mutebi ali mu NRM naye munikugambye munnabyabufuzi nnyo NRM ayinza n'okuba muli mutima ayinza okuba ayina byagireta bitu naye ng'agamba wano nfunirawo platform. Nti Lulinda ye ayafa nnyo okugumiza emirandira gy'ekibiina. Lulinda asibuka amanyi nti state abayina obuyinza obwenkomeredde abawangaliramu neera amanyi ebirungi byabwe neera ayagala banywere ng'ekintu bakiyina. Kati walaba mu ntebe nga waliwo obutali bumativu abantu batandika okukyuka bavaayo mu nzikiriza yamba state mwajjira waba kyetaagisa kujja ne ssente azireete n'azireeta naye nga neera naye muli ayinamu n'agamba wemba nzize nsobola okuyamba state kuba ndaba bano abamu tebakola wentwala Ntebe nenkozesa contact eza state omuli sente zeyina n'emikwano gyange gye nzimbye oba oli awo nsobola okuteekawo ate ebiremye bano state neyongera okuba ng'eggumira nsobola okukola enguudo nsobola okukola innovation center nti ye muto ekyobugagga kyalina okwawukanamu ne Mutebi yayanguwa okuba exposed n'atambulako mu bibuga ebiki kati azze ng'alina bye yeegomba ebimu byalabye buli lwogendako ebweru n'olaba ebibuga ebirala oba n'olaba ku bisinga wano okomawo ne weebuuza naffe wano twabaaki. Kati olumu oyinza okusoomozebwa n'ogamba naye naffe tusobola okufuna oluguudo luno tusobola okufuna theatre eno. Kati Fabrice ebyo ebimu abiyinamu olwa exposure gy'afunye gy'asingako Mutebi naye Mutebi kyasinga Fabrice asinga Fabrice okumanya nti ebyobufuzi season Mutebi alina by'asobola okukola asobola okukuba sama we baye muwanguza mu bantu Fabrice kyatasobola. Kakati byebintu ndi byobufuzi nagambye nga tutandika nti minize ebyo yengeri gyozzeemu abantu abamu tebagiwa makulu tebagiraba ng'enkulu wabula wagamba nti wembalamu abantu abali awe 10 be bagenda okulonda kuba namba kiki basinga okwagala wabula bandibadde beetaaga luguudo naye saawa zino baagala ki baagala kubazinira mu luyimba mbamayimingire ng'otandika nga gwoba maze ng'ogenda ogamba mbamaze kasita ekyo nkikoze. Kati Mutebi is this kind of person asobola okukola what it takes ekiri means okulaba ng'atuuka mu ofiisi eri wekiba kyetaagisa n'omugamba Mutebi tusooke tumenye bali abayinza otulemesa tubakweke abayinza okulemesa akalulu kabagenda kuba propaganda waba aliwo obusobozi asobola okubakweka bonna asooka abasibira mu mayumba ne bimala okuggwa
kuba ye kyasinga okwagala ntuse ntya mu office eri tugere ku opposition opposition naye leeta abatanda bakujjako omuli Kakembo Mbwate Kamwa ku bwa MP saako ne mani Stuart Luwama wa MP Stuart Mbwate Kamwa ani ayinza okutuula ku ntebe abo bonna banoonya mukisa gwa Nuupu kaadi kandi era kyevamba kuwadde kakati Stuart mukwano gwange neera y'omu betubadde tujja tusoma Action for Liberty eno byebadde somesa nti emirembe tabanga yoyo candidate wogo bagamba goleeta kakati abamu bali bagamba agira ku alu oba badde oli aba alu webiti naye Stuart twamudiscoveringa ngaffe tuyina enkola emu weraba abavubuka abagezi nebaleeta netwongera okuyiganga naffenna somesa netutekawo ebitabo tuyinaawo library netufuna n'emisomo n'exposure wabaawo okutambula netutekayo naye nekyatusoma nnyo ti society ekyuka etya tubibaddemu naye nga tujja tubimusomesa wetwalaba ngagala obukulembeze kuba tetukkiriza nti ensi ekyuka bukyusi n'abannabyabufuzi bokka wabula ensi wefuna bannabyabufuzi abatuufu abagenda okukendeeza ku sente zitwalibwa mu bantu nga ziyita musolo abagenda okulaba ng'omuntu asobola okukuumibwa kisobola okuyamba kati wetulasiwati ng'abiyize ng'ayagala platform neera platform netumugamba nti naye kenyini we yalaba najja atugamba nti njagala okwesimbawo netumugamba twala idea olabo abantu banaziwuliriza nga twagala atwale ebirowoozo byabisomesa abantu kuba ekizibu ekiriwo leero abantu tebamanyi kikigenda bayamba tumuga agenda agamba abantu nti ensi weeba enakyuka tulina okulonda omuntu alina kino ne kino asuubiza nti wengenda mu palamenti ngenda kulaba nga obunene bwa gavumenti ba minisita 9 bakusalibwako ne baba 21 sente y'omwe w'omusoleme butagenda wabula ngenda okulaba nga sente eziggyibwa ku bizinesi biki nazo zisalibwako ekirala emirembe ojja kuba ng'oli free okwekisayisayizinga eddembe lyo constitution lyekuwa ezo zi ideology ne platform twagadde naye waayingira society ayingidde bw'atyo n'asanga omuli oba tukiyite obwagazi kati obw'okuba politician okuwangula okuyingira parliament abantu bayinza okuba ebyo tebali patient kubiwuliriza wabula baagala kimu nti kati twagala Bobby naawe wobala nti weŋŋamba njagala Bobby nti abo bona bajja kunzikiririzaamu kati ye reality eyo gye yasanga mu community waagirabamu n'agamba nti nsomesa abantu oba nange baabagala Bobby kangende ne Bobby mukwati bannondera ambuleera gye tugenda okulonda wayita mbanagamba ambuleera gamba embuleera ka sita mukisa kati kwe kwesanga ng'ali mu kimu naye n'agenda mu Nuupu nga buli muntu wayagala obuwanguzi bannabyabufuzi n'agenda mu NUP singa abayiseewo Stuart ayina anakiikirira okusinga abaliko aliyo honorable aliyo mu ntebe ebintu ebimu byatuweezezza nga ntebe atumulisizza nnyo mu kubanga ffe abalonda abantu abatamanyi kuteesa neera sikowa kaadi ozirabye eza monitor atumulisizza nti bannantebe tulonda bwe tuti neera sikowa kaadi ezisembyeyo mukwano gwange ne sikowa kaadi ezisembyeyo ziraga nti aba MP abasembyeyo mu palamenti owentebe abaddeko abasembyeyo okuteesa obutateesa abateesezza ekitono abatawadde na birowoozo second quarter Stuart awasinga wasobola okuteesa abaddeko mu bukulembeze bwa Gildi era asobola ate musajja aweerebbwako emisomo gino egyaffe nga neera asobola okubanga ategeera bulungi kye bayita system ya state nekye bayita ekisobola okukyusa ekitundu ebyo asobola obitwalayo Mbwate Kamwa obulamu bwe bwonna akulidde mu struggle eya DP neera simu wakanira mulwanyi kye bayita activist nga azze ayagala nnyo okulaba nga naye akiikirirako abantu abeere eddoboozi lyabwe naye nga Mbwate Kamwa ayina obuzibu bumu nti akyalina obuzibu obw'okusalawo ye yaani abantu baagala nnyo okumanya oli DP oli Nuupu
essaawa zino omutima ogumu gumugamba oli wa DP, ogumu gumugamba mbere wa Bobi Wine kuba abantu be baagala. Neera nga weevu yonna zaaje positioning nga kyalimu. Naye ekibiina kyalimu, buli kibiina kirina ennono zaakyo. Kigenda kuleeta president ekya DP. President Mao. Kitukwata kusiga ekibiina kyange kiba kireese nga mwendi. Nina okugobera kuba oyo yaba agenda okuba omwogezi w'ezendowooza ze tukkiririzaamu ffenna nga DP. Kakati yakivaamu DP. Kakati ya akasembeyo kalaga nti ate yakivuddemu ati yagenze eri mu nupu. Waba yavuddemu ekyo kirungi kati alina okuvaayo akakasiza eddala abantu. Kati waba ali mu nupu kamudiscussingako nga ali mu nupu. Waba ali mu nupu alina upper hand kubanga yabadde atambulizaako people power mu ntebe. Nti agenda kwabika ye ne Stewart ne Masaazi. Waliwo gwaita Masaazi Suubi. Kambwate kamwe ayinza obbasingako ti abasingako okubanga yeetunda nga people power. Kuva ku ntandikwa. N'ekirala nti alina close contact ne Kamwocha abanupu. Naye alinamu barriers zaze creatingira omuli nti aluddewo okusalawo azze luvannyuma najja naddayo kati wabagidde ddala. Then n'ekirala ye statement yasembeyo okukola ka voice note nga kalaga gyagenda tayagalayo naye agenda kukozesaayo ng'era agamba singa nammwe abali eno mu DP nga muzze nga DP block ne tuyingira wabula olumaa ne tugamba wammwe waawo ne tuddayo. Kakati abaagala okuzimba ekibiina kya NUP abagamba gano gagenda okuba amaka gaffe banaagazimba n'ono amaze okulaga ku mutima gwe nti nze nzija naye njagala buwanguzi olumala nzireyo ku nkondo yange buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kakati awo kiyinza omwafekitinga Stewart ayinza okutekinga eyo ne bamusaazi ne bagikozesa nga advantage kuba bamaze okulaba nti amaka g'olimu togaagala. Naye neera akyasobola okuzanya nga politics is a science art asobola okuzanya naddayo bali n'abagala naye lwaki nakikola kino okulaba nga tukola bwe tuti embeera yali efevalinga ekyo. N'asobola okufuna kaadi. Wasobola ogifuna kwaki ebyo ebimu ebiyinza obugimuwesa nti erinnya lye limanyibwa okusinga bano bakandidate abalala. Ekirala alina sympathy gy'asobola okufuna. Singa mbwateekamu abazze mulimu aba DP still abajja omulondera eno ajja ne kituyita political capital. Political capital weewo otandikira ku ki? Osobola okutandika nti erinnya lye eryambwateekamu oyita mu bantu 10 abantu 7 balimanyi. Eri abana abalala ba candidate nti abamu bayinza okubuuza ate yaani oyo ng'olina omunnyonnyola mbwateekamu ekyo ajja nakyo. Ekirala ajja n'abamu abamusaasidde mu kibiina kye abagamba nti gundi abadde agezezzaako nnyo leero katumuwe abantu neera olumu balonda olw'ekisa sympathy abo nabo weebali. Then ne mubaamu n'abalala bagamba musajja naye mulwanyi asobola okulwanyisa state agezezzaako tumuweeko ayo political capital abalala bano n'abasigadde abasinga. Kati ye ekisigalidde kwezimba ye defining nti eno gye nzize njayo neera nzijidde ddala kisobola okukola kyomuyamba. Kale tuyanzege abadde Mugabi John kuva mu Aledi CEO Aledi. Abantu bategeeze mu bufunze ddala Aledi esangibwawa babeetaga services zammwe bakola batya? Kakati tusanyuse guno omukisa gwa Sakata Vibes. Action for Liberty and Economic Development oba eyitibwa Aledi. Mu luzungu bagiyita organization naye eyitibwa think tank. Nti eno organization etunda magezi. Tutunda magezi nga amagezi ago tugatunda okusinziira ku byenfuna ensi mwesobola okukulaakulanira. Tusobola tukola research osobola okujja n'ogamba mu nkolere research kuba enzikiriza yaffe oba kye tuyita philosophy egamba mu nsi buli muntu abeerawo ng'alina kyawa omulala n'amuwa ekyo ky'atalina. Nti ggwe nze nnyinza okuba njagala onkolere music nga music oyo mwegenda okuweera ssente ate zifune ggwe ky'oyagala. Kati tewali mu nsi kya bwereere. Ekyo ye principle yaffe wabula tuyamba omuntu ne tugamba n'asobola okutegeera nti mulimu ebintu bye nsobola okukola
ne bitawono aninanya obava nenga ali watu omulagwe biwa kati ekyo gwe mulimu gwe tukolesoka educational programs affe zetuina zetutegeka mu community conference neki ekirala tukola advocacy kwe kulwana okulaba nga omuntu aba ne liberty y'emirembe singa leero tukeera ne tulaba nti wano bagamba tewakyaliwo ba meetinga tuvaayo ne tuwandiika era ne tujjayo eddoboozi lyaffe ne tugamba kigenda kitya okukosa abantu singa abantu baba tebakyalina ddembe likuŋŋaana ne tukola advocacy ya freedom ekirala innovation entrepreneurship oba okubanga abantu tuli bayiya tujjawo ebizibu ebiri mu community nga tukozesa business kyekintu nakyo kyetuwa ennyo omulamwa nti tutraininga kyovulaba abavubuka bangi n'abaana mu ofisi yaffe oba olaba muono covid babadde bajja ne basoma mu bitabo abalala nera ne tusobola okuba nga tuba traininga ne mu university tugendayo ne traininga tutaddewo olumuziba ne zoom okulaba zoom meetings nga tuleeta abakugu ne basobola okuba bateesa ekirala kyetwagala tulabe nga tucreatinga kyetuyita innovation center nga innovation center eyo ezimbibwa ku mukutu ogw'okusomesa kyetuyita economic freedom nti osobola okujja n'amagezi go ne tugamba osobola okuba connected ku ono n'ono ali wano ne mukolamu ekyo ne tuyita prototype ne kifuuka business oba nefuuka platform egenda okusolovinga ebizibu by'ensi nti tugenda kuba tuggulawo egenda kuba academy nga academy eno abagenda okujja okusoma bajja sasula naye nga wojja okusoma tetukuwa degree wabula kyetukuwa oba omaze osoma business entrepreneur okugraduatinga tukuyambako osooka n'oligisteringa business yo ofuluma na business nga gwe CEO tofuluma na degree kugenda kateko nyale nenonye emirimu wabula okulaga nti gwe graduating ofuluma oyina business ng'olede erina registered kati ng'oli CEO wa business netugamba aba student aba graduating kati iyi academy gye tuli mu kudesigninga n'abamu abali wano n'abamu ebweru tujje abantu mu kulowooza nti amaanyi gange gali mu kipapula wenkugamba kiki olina obukugu ng'ompa kipapula wabula tekiriwo ku bipapula kati wabula kiki osobola kukola kati gwe wozuula nti nze ndabira ddala nti ono kasasiro mwensobola okufuna emirimu ffe nga tujja applyinga nga tukuyambako okulaga osobola otya okuconnectinga n'abo balina kasasiro omungi biki okola otya okufuna eba wirubaalo biki then registeringa business yebeere ng'emanyibwa abantu basobole okwesiga obajjeko ekyo gwosobola okuba nga oyingiza ssente naye ng'oyambako ekitundu okugyawo kasasiro oyo kati yeeyo project ezimu ze tuli mu kutambuza okulaba nga zigenda mu maaso naye tuyita n'abalala nti nammwe abalina gino emikutu twagala tukwatagana ennyo tupatanalinge tusobole okulaba nga twongera amaloboozi okutuuka ku bantu n'ebirala n'abavubuka abamu betutraininze basobola tujja kwogera nammwe mujje mbakwate bayize eki etubadde tuwa tujja kulaba nga tukwatagana ate balabe ekyo ofisi yaffe nsangibwa eno Njeru Road Plot 64 wetusangibwa ne lutuka tuli mabega wa church ne ya Truvine Njeru Road ino kuba luva mu kitologene nakyo lu connecting kati luli Chiwafu Road lu connecting ne lukola T junction kati Njeru Road ovugako katono kuva ku mafuta yambuka olaba ku church awe tuli nere ekipande kyaffe kigenda waawo mangu ddala obe namba esimu namba esimu nayo tugirina eri 0705 610277 tuyina ne website otekamu www.actionforliberty.org ng'otufuna ne ku Facebook wetuli Action for Liberty and Economic Development na tugenda kuba tukwatagana nnyo bingi tutegeka ku Lwokutaano tugenda kuba ku TV nga twogera ku COVID n'ebyenfuna bikola bita tugenda kuba ku Google then ne Smart 24 tuyina business summit y'Entebbe nga 5 November tugenda kulaba nga ne COVID sops zino zitekebwa mu nkola tugenda kuba ku Flight Motel
Secondary nazo tugenda kuba nazo tugenda kubanga neera tulina abaana abagraduatinga abadde basoma course zaffe tujja neera bayitamu beewo interview nabo tugenda kuba nabo mu week ejja luyinza okuba olwokutaano tugenda kuba tumaliriza nga nabo tubalirizinga waliwo abaana abawandiika ebitabo ku magezi gano agakya community nabo tugenda kuba tulaunchinga amangu ddala obutabo bwabwe obwo tulabe n'ebirala ne article endala nyingi wabula ne singa tabadde covid tubadde tulinayo ne outreach e Kenya tutwala abaana abamu balabe ensi sobola okulakulana naye tujja ba tubategeeza Takata Vibes tweyanziza nnyo guno mukisa mwebalire ddala webale kulaba tewerabira okusubscribinga kwata link eyo gisharinge ne banno banyumire nga nawe wonyumiddwa banga bwoyize abeera manyi nga mugongo ku kamera nze DJ Senior Bid Remix Z tubadde ne John Mugabi okuva mu Aled ensonga bwezityo bwezibadde mweraba